tumbalamusiza baganda baffe wonna wosinzire okubeera ng'otulaba yenze Sakozi Farouk. Wano kye tuliko tuze ku business, tuze tubaletere business. Twabagamba nti wano ku channel tugenda kubanga tubaleetera ebintu ebyenjawulo. Okitegeere abatunda amataka, otunda nyumba zo, onoonya bapangisa, okoye okikola ki kati onoonya omuguzi naye nga tomutegeera wawaali. Ffe ne tugamba nti tusobola okukola ki okwongerako ne tulaga abantu bw'oyinza okuba nga tobalina mu time eyo ne tubalaga business ne tubalaga ekintu ekigenda mu maaso. Era wano we tuli side z'empigi naye nga eno show eri powered by Sozo. Sozo ye yagamba nti munnange tuuka genda otambule otuuke mu bantu ab'enjawulo. Okitegeera era nagamba nti mune oba olina ebyawaka eby'omunju ng'obikoye bimuwe kati kintu kibeere nga kigenda maridadi sana. N'aba Dynapharm bo bagamba nti munnange Dynatonic bamulina chlorophyll waali muganda wange namba emu yasinga obimanya ebintu bya Dynapharm abimanyi nnyo naye nga bo bagamba nti ebikwatagana n'omubiri bwe bali babeere nga bakutereeza obeere nga otereera obeere nga oli ku muzuuli nga tokaabakaaba ng'omubiri ogutegeera nga weefiiringa. Okitegeera so we bali nnyo. Sula moto yagamba nti eky'emmoroka kimulekere, oyagala mmoroka ku kibanjampola bimukwase kintu kibeere nga kiggwa. So ekituleese wano tuzze ku ttaka lino. Ettaka lino litundibwa. Okitegeera ettaka lino liri luddawa? Ettaka lino liri side z'empigi. Okulagirira okwangu oba wakava ku Mpigi district n'ovugako katono kakalo bakayita Seeta. Kati ettaka lino weeriri lya kutunda. Okitegeera kati kitegeeza ettaka lino weeriri era nga litundibwa. Ettaka lino liri ku bunene bwa eka namba liri mu kifo ekirungi, liri kasozi bulungi nnyo. Ekyalo bakiyita Seeta. Okitegeera Seeta wano mu Mpigi district. So baganda bange abatulaba wonna wosinziridde okubeera ng'otulaba, ffe twabagamba nti wano ku channel tujja kubanga tubaleetera ebintu ebyenjawulo. Okitegeera gwali eyo obeere ng'oli mu ddiiro lyo, oli ku ssimu yo, oli mu mmotoka yo, oli ku nnyonyi, oli ku train, oli ku boda, oli mu taxi ng'ofuna ebintu ebigenda mu maaso. Otegeera ani atunda ki, ani agula ki, ani ali wano kikyaliko. Okitegeera ffe twewaayo kubeera nga tukibakolera wano ku channel. So wano we tuli Seeta side z'empigi eno. Ekkubo lino ettaka lino lye tuliko liri kumpi n'ekkubo. Okitegeera oba wakava Empigi ku district ovugako akabanga katono nnyo ettaka lino oba olituuseeko. So weeriri twabagamba nti tugenda kubanga tubaleetera ebintu atunda ategeerebwa, watunda n'agula ategeerebwa, baliwo abatuufu baabakola ki agulako. So ettaka lino litundibwa era nga weeriri era nga muganda wange nannyini ettaka lino alyagala miliyoni 30. Alyagala miliyoni 30 zokka zayagala. Ettaka lino liri ku bugazi bwa eka namba era nga liri mu kifo ekirungi. Ndowooza ng'ensozi wemuziraba eri waggulu nalyo liri kasozi. Wali neighbor alinawo kalitunsi yasimbawo kalitunsi eri waliyo kalitunsi, ekibira kya kalitunsi ku lusozi eri busozi neno obusozi. Kati ekkubo erya kolansi erigenda eri mu Bobi Wine liri wali wansi. Okuva wano nawali ku kkubo Kinyana Mpindi naye nga nene emabega waalyo waliyo amakubo amalala agatwala eri abantu. Okitegeera so kitegeeza amakubo kwegali, amasannyalaze kwegali. Okitegeera mwana wa maama then amazzi nago weegali. So tugamba tutya ti munnange gwe weefunire ettaka lino miliyoni 30 gokka. Gwe ojjanga weeyagala osobola okusetingawo home yo nojja n'ogiteeka ku lusozi luno n'ogitunuza wonna wookola ki woba oyagala. So ettaka lino ebiwandiiko by'ettaka lino weebiri.
ettaka teririiko ddoidoi teririiko ki nannyinibo bwe bali. Kati nno gwayagala otegeera ebisingawo ku ttaka lino tugamba nti dduka za bunnambiro kuba ku ssimu z'abantu abo abali ku screen eyo oba nkubira oŋŋambe Farouk ettaka eryo tugendeyo tulirabe tugendeyo tukimale kiggwe okitegeera. So Hajati ono nannyini ttaka agamba ettaka weeriri okitegeera ettaka weeriri. Baganda bange ffe twewaayo okubeera nga tubalaga ebintu bino wawe ebiri genuine ebintu ebituufu okitegeera ebintu ebituufu nga wa webiri. So ettaka lino weeriri baganda bange alyagala teweemenya kuba ku nnamba eziri awo obakubira abantu abo bajja kubanga bakwasaganya mu mbeera yonna yonna. Naawe ali eyo wenna nga olina bizinensi oyagala tugikulangire olina amayumba go agabapangisa oyagala gatunda olina apartments zo zikulemeredde oyagala zitunda oyagala kunoonyeza bapangisa ffe tusobola okuteerayo wano platform n'obanga oyisaamu eddoboozi lyo oba oli awo Mungu ng'akkiriza n'ofuna abeera nga akugjawo oba abeera nga mukwatagana ng'akuwa ssente kuba abantu bangi abasinga babeerayo eyo nga banoonya ebintu bino naye ng'ebintu bino tebamanyiwa bituufu webiri. So ffe ne tugamba nno ffe katukole ki katukole ogwo omulimu tubeere nga tubibalaga wa webiri. So baganda bange embeera bwetyo bweri ettaka bweriti webiri eyo webalire ddala naffe katweyongereyo. So yenna yagala okubeera nga otegeera ebisimbayo ffe weetuli tubeere nga tukwasaganya. Mwebale nnyo mwebale ddala tukwatagane next time.